Enkima tebajogera ku kizinga kimu. Enkima nze mu kusooka okuwulira ekigambo nkima nali sikitegeera bulungi bategeeza ki. Nti kati omuntu ali ku kitanda yamenyese okugulu wabula yamenyese eggulu wayiseewo ennaku 2 baggabi bamukwatiddera akaayi ng'asera. Ensonga eyancakalanya ne mama wange yali mukazi gwe nakeera ku makya n'enjagala. Kale mwasibye mutya mwenna abatulaba? Yes, amanya nze Jonas Sentongo mbaaniriza ate nateeka omukutu gwaffe guno omuganzi ogwa Tindi Files gone yakatoyenga kugendera ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga nabagamba yene ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Well, olunaku olwaleero show yaffe yanjawulomukko. Twegatiddwako mwana mulenzi omuyimbi. Bwe nkugamba nti nze gye nzalibwa olusuku lwa seminti ndooza mba mumufuna butereevu. Well, olunaku olwaleero tumukyazizzaako. Tugenda kuba ate tunyumizaamuko ddala naye na biki ebyatuukiddewo ddala engeri ate gye bazze obumu ne maama we. Embeera gy'alimu akyali mukosefu naye era yeewalirizza kyaddaaki najja n'atusinkana wano tusobole okuba nga ate tunyumizaamu ddala. Naye nga tannagendera ddala mu maaso kansaba babuuzeeko ate twolekere ekyo ekituleese olunaku olwaleero. Omukulu alimpa Sebo obugambo kya sebo sina tabu mpozi gwe. Kati tunnagendera ddala mu maaso nsaba abalabi baffe osokobawemu kapera ku buyimba bwo. Obuyimba nina bungi sukulwa semi akapya ntegesa obugambo mukwano njagala obuwulire enjeno ku miguwa era nze njagala nsumulule iye nkwagala ebisooka n'ebiriddawo mukwano tonyumya bikabya nebye nkugamba mato biritukawo mu maaso mulimu ekiddala bye nkugamba matu mbijja munda mu mutima tubifuula ekyama kebe golofa totya gumanya malangi zimbe mama. Yes, anti akayimba keeko. kayimba kapya Kayimba bakayita wansi. Video nakagiteekayo nsaba bannayuganda bavubuka bannange bakozi bannange bwe tukola emirimu gye gimu bongere okunjagala n'okunzizaamu amaanyi. Kuba ennaku zino mbadde munafu mpola mpola. Kulaba oli mukosefu wuyo olina ku miggo. Yes. Obulamu bugenda butya? Obulamu si bubi, Katonda kyabutuwadde kyensinga okumwebazaako. Yes. Tukitwale kati alimpa essaawa zino wakomeddewo ddala mu industry okubanga ate oweera ddala abawagizi bo ekyo kyosingira ddala okukola. Alimpa yakomyewo era kati engeri ke natandise okutambula suubira nti amaanyi mangi. Kuba bulijjo kye mbadde ninda kubadde nga kutambula mbadde nga mu kifo kimu sisobola kuvaawo simuvinga. Naye kati amaanyi weegali. Alimpa buno obukosefu bw'olina yeno accident yabeerawo oba yakutuukako emabega wali ng'olina omugenzi Lady Grace n'abaali basigalidde mu mmotoka. Yeno. Kitutte ebbanga ki kati okuva accident eyo? Kati kiri mwaka gumu nga n'emyezi 7. Omwaka guweze n'emyezi nga 7. Tukitwale nti obadde okyagenda ddala mu maaso n'okuba ng'ofuna obujjanjabi. Mbadde nkyagendera ddala mu maaso n'okufuna obujjanjabi era nga sigamba mbu bwaweddeyo. Okugulu kuno nkulembeekereza n'ensimbula ntambulira mu nnyumba okutwaliza awamu nakufuluma nnyumba kuyingira mu mmotoka. Kati nsobola okuyimba ennyimba 5 ku stage n'empulira nga kukankana n'entuula katebe. Ennyimba esigadde n'osigala ng'ozimbira katebe ng'otuuti. Yes. Kukyannuma naye ate si ebyo si gwe mulamwa, nina omulamu omulala. Mulamwa ki? Mulamwa Kuba Ndongo, ekyo buli omu akimanyi. Amanyi alimpa, amanyi bulungi mulamwa ki gw'ateekeddwa okuba nga alina ssaawa zino. Katonda singa abamuwadde obulamu obwokubiri. Okusinziira ku kiri kye yabalaga guli omulundi ogwasooka kati. Ate bw'aba nga azaaliddwa bujja ng'ate mukulu bw'ati kitegeeza byalabye bingi nnyo era byasobola okunyumya bingi nnyo. Soko tunyumizemuko katono ku embeera ebintu byatambulira ddala bitya. Omanyi buli bwe tubeera mu buzibu bwe tusobolera okulaba abatwagala
n'abatatwagala ku sayidi yo kyali kitya ng'omaze okubanga ate ofuuse sita ensi yonna gwemanyi ate oluvannyuma mu kaseera akatini ennyo embeera eyo eya accident n'ekutuukako wasigaza emikwano egimu egyo abantu bakulaga ku mukwano oba abantu bagenda ddala maaso okuba ate nga boolesa obuyisa bwabwe abantu abanjagala banjagala n'abankyawa ne bankyawa naye okusingira ddala ate abaali bammanyi nti kati omuntu alema okulaba ekintu ekyamagero ate ekyamagero n'akirabamu kikyamu kati gwe wobeeredde nga gwe oli wakabi gwe bulijjo kyosabirira ate oli gwobeera naye asobola okuba kale nga bulijjo yeefuulamu bakwagaliza naye ate bwakulaba ng'okikoze abamu kibamenya nnyo nnyo era abasinga tetubeera nabo batini abalina emyoyo giri egya ddala ngusobola ogamba nti namusanga ne tubeera ffenna luli nga nina emyaka gyange 14 ne kati tuzeemu tubedde ffenna nga nkubye hiiti okumala emyaka 2 kale oba omwaka nga tukyeyisanga luli kiba kizibu nti osanga akutunuulidde bulala bafunamu embeera eyo simanyi oba kiva kuki naye nga byebyo nti kale ate kisinga okusanyusa kuffe nti akwagala nnyo nnyo talina kyakwagalako ate talina kyakwagalako kale ate oli n'oli eyeefula kukyawa aba akukyayira bwerere akukyawa mbu kubanga akumanyi just kyokka nze ndaba nti kyekisumbuwa abantu abamu kwefuula mbu batumanyi nnyo bantu ki mu kaseera ako abakuvaamu mu mbeera eyo gye walimu abantu abanvaamu nsobola okugamba nti baali bangi bensobola okumenya ne besisobola kumenya naye nga kinzibuwalira okumenya nti ono wabatereka ku mutima naye nga weebali nze nabasonyiwa kuba baali tebamanyi kye bakola bikolwa ki ebimu bye bagenda ddala maaso okuba nga ate boolesa okusingira ddala bigambo naye ate ebigambo tebirya muntu tebimulya wadde nga bisobola okumwonoona oba eri omuntu omulala gwe baba bakigambye naye ate tebimulya kati okusinga kale bayogera bingi bingi amanyi n'atamanyi buli omu yayogera yali asuubira okwogera nti obudde obwo tewaliwo mawulire kyoba olaba nti buli omu yasobolanga okupositinga buli kye yasanga nga nze bambikira emyezi 2 buli lunaku nga bambika ng'era banziika nga nange nerabako ku TikTok n'ekifaananyi kyange ne kofini nga balaga bantwala naye nga ndi mu ddwaliro era nga mbiraba ku TikTok ng'ababikola bino be batakwagala nti kati sisobola mmanya oba oli akikola ayagala oba tayagala naye nti nabirabanga nga si birungi ate era saasobolanga kumanya nti oba oli yakikoze oba ono n'obwo obudde nabanga sibulina kati obudde bwabanga bwaddagala kati nga sirina ate obwo nnyo simu nga bagimpaako kunnimbalimbamu awo okusumagiramu mu nga bankubayo awo ebiyiso nenneebaka era amawulire ge nakola mu budde obwo gaali manafu nga buli omu ambuuliza kumukumu naye nga siriiwo kuba kiri kigo kye twagwa kyali solid kyali kyamaanyi awo wennyini ebigambo byajja biyitangana ne batutegeeza nga alimpa bw'otaatuukiriza bulombolombo obumu ku kizinga eyo gye wali ogenze nti bwe wagenda n'enkima ebintu bino byali bituufu nze ekigambo bulombolombo sikitegeera pozi ng'okinnyonnyodde awo nsobola okitegeera nkiyite nga ebintu omuntu byateekeddwa okukola okwewala ebizibu ebinaddirira bwe bulombolombo oba ebintu by'oteekeddwa otteeka mu nkola ng'ogenda okukyalira ebifo ebimu waneno nga bya bwabuwangwa nti gwe wagenda n'enkima ku kizinga ekimu egyo wali ogenza opafominga era kyekyaviirako accident eno enkima tebagyogera ku kizinga kimu enkima nze mu kusooka okuwulira ekigambo nkima nali sikitegeera bulungi bategeeza ki
kati nze nakizuula luvannyuma nti bategeeza nkima eya bulijjo nga wayiseewo n'ebbanga eddene. Yali nkima ki? Kati nze mu kusooka nali manyi oba bigombogombo bino eby'ennaku zino nga sibitegeera. Kati nze mu budde obwo amawulire gaali mangi. Kati ekyo kyajja nga kiwulire nga bwe nnakugambye nti obudde obwo nze yali amawulire nga buli kyotaddeyo kisobola okukola. Gwe ne bw'ogamba nti alimpa yavudde ku kitanda n'adduka bamukutte asera, jjukira okugulu kwali kukutuse naye ng'osobola okyogera era abasirusiru ne babipiikinga. Okitegeera nti kati lwaki ngambye bwe ntyo nti waliwo ekintu kyolaba nga tekisoboka. Nti kati omuntu ali ku kitanda yamenyese okugulu wabula yamenyese eggulu wayiseewo ennaku bbiri bagambye bamukwatiddera akaayi ng'asera. Naawe n'ogamba kituufu akasajja kasezaako nze nakalaba luli naye nga tekisoboka nti kati waliwo ebintu bye baayogeranga nga tebisoboka. Yes, kati nga siina nansonga siina ngeri gye nsobola biddamu nembireka bwe bityo era ndi wabbireka bwe ntyo kubiwulira buwulizi nga bwe mpulira ennyimba z'abayimbi abalala. Ne mpulira nti luno lwanyumidde luno terunnyumidde. Yes. Kati bwe ntyo bwe nabifuula. Bakyayogera bingi tebagenda kukomaawo. Ebyokwogera bikyali bingi era bajja byogera. Nti babyogera ku Waakabi. Alimpa Owaakabi. Yes. Oli alimpa ate ali Waakabi. Tewaliwo kye baali bamwogerako wadde n'ekimu. Era si kakisambu waliwo neyali amumanyi. Naye kati bakwogerako kubanga bakumanyi. Anyway toba nnyo basaasira. Yes. Mama Fina yakudduukirira obuyambi bwonna n'akuwa full support. Mama Fina yanziruukirira. Era mwebaza nnyo nnyo. Y'omu ku bantu abanzigya e Mulago abanteeseza okunzigya e Mulago obutanteekamu kyuma ne bantwala wano ewaabali baawo eggayaaza okunyunga. Omuntu asobola okundaba nga ntambula bwenti nga mponyera n'agamba laba singa bamuteekamu ekyuma singa atambula bulungi. Anyway oli wadde mbogenda n'endowoozayo nga ggwe bw'olowooza naye buno bulwadde era n'okugulu nze nkulina. Nze neebaza Mukama nti tekuliimu kyuma era nsobola okutambula nga bwe ntambula. Ne neebaza Mama Fina omu ku baaleeta pulwani eyo ey'okunzigya mu ddwaliro eryo wamu n'abantu abampa sapooti kubanga bingi ebyali bikalu byawo. Ate ebigambo ebyayitingana nti tewavaayo kusiima Mama Fina ate n'omwogerera amafuukuli okukuyamba. Abantu bo balina okwogera nti kuba amawulire gabaggwako. Enkyagenda ewa Kenzo tagenda muwa wadde eddakiika 2. Nina gwe mpadde eddakiika 2 n'aŋŋamba nze nina amalala ye ayagala eddakiika 4 naye teyankubidde essimu nga munnamawulire. Tegeera bulungi. Kati bwe bityo biba bitambula ebimu. Omukulu Hassan Ndugga yeemulugunya nnyo olwalimpa obutamusiima ku ekyo kye yali akoledde. Bananga omukulu Hassan Ndugga baminga namusiima. Namusiima nno ne musiimira ddala emirundi gyonna. Era nga tonnaba kumbuuza kibuuzo gojja okebeere mu mawulire gonna. Alimpa ge nali nkoze mu Uganda. Leero lwe nnyanukuddeko Hassan Ndugga ate nga mugamba bya ddala nga simugamba bya kiyaayi. Otyo? Yes. Nze soogerangako ku Hassan Ndugga kale wadde nga babadde nga bankubira amasimu alumbye ataddeyo kino ataddeyo kiri. Nga n'abantu abakulu bankubira abayimbi abakadongo kamu nga baŋŋamba oyo tomuddamu ayagala kino. Kale nembikola nga bwe nteekeddwa obbikola era nembikolera ddala. Naye kati ate bwe nagenze wa mama wange ne neetonda eri mama wange nze nagenze wa mama wange nga nina ensonga zange. Ne neetonda kakale yali nagenze owulira naye agamba bayagala ngende nfukamire mu ssabo lye mwetondere nga ye Katonda wa kuno. Wamukola ki Hassan? Nze simanyi kye namukola Hassan oba okunzija ku kkubo gwali musango. Hassan nsaba onsonyiwe era onsonyiwire ddala. Oba bannange be nali nabo nga bakugamba ebigambo ebinyiiza nabo basonyiwe bantu. Naawe era si gwatuukiridde nnyo obasonyiwa. Obasonyiwa ne baba nga bayogera bubi wali mu kali akaseera otuuka ekiseera n'obasonyiwa kuba kati ekintu kigenda mu myaka 2.
omuntu alemedde ku ekyo ali kunze naye ate nze simuddangamu wadde ekigambo. Waliwo amawulire gagamba mbu abantu bange bamugamba yabba ssente. Kati abantu bange baba bakugamba nze omuntu eyali wali nga nzirise nze yali abatumye sinze yali abatumye lwaki oba kubanga oku just webityo Gwe biki muli by'osuubira ebitinitini ebyaviirako Hassan Ndugga okunyigira n'okutandika okwogera ebintu nze kye nawulira kye bagamba nti Hassan yatwala ssente Mama Fiina ze yatuwa. Nze nawulira nti Mama Fiina yampa $2 era naziraba nze ze yampa. Kati kwasa gwe kati waliwo omulwadde omulala Ragafire ye n'amuwa $1 ya ssente. Kati $1 ya ssente eyo Hassan ye yagikwata. Nze bwe mpulira amawulire nze obudde nali soogera nga tolina kyotegeera ku naye nze ago ngawulira okuva mu bano abantu bange n'abaaliwo awo kubanga ebyayogerwa bingi n'oluyimba ne lukubwa kwalimpa nga bwe balina emirulu biki kati nange ne nzija nga mbuuza byali bitya nsobole okukola ki okubitegeera. Kati mbufunze ngamba nti oli Ragafire gwe twagwa naye ku accident sente ze baamuwa bazikwasa Hassan aziwe Ragafire obwo obudde yali taliiko muntu we. Kati nga Hassan yaliwo ng'omuntu we. Kati sente ezo mama wa Ragafire yali ali awo mukazi mukadde tali siwa muntu wa kulumba nnyo kamera na kulumba abantu alina ku bizibu bye mutabani wali yazirise dda nnaku yamulumye dda. Kati sente ezo bwe bazireeta mbu Hassan n'azikwata. Bwe yazikwata waliwo abaamulaba. Era n'ekigambo kyava mu kamwa ka Mama Fiina akagamba nti za Hassan manya nti za Ragafire. Kati Ragafire mbu n'aba nga teyafunako wadde 10. Kati nze ne bamala ne baŋŋamba mbu bwe baagiraagira awo mbu Hassan n'akwata $10,000 ku kakadde n'agiwa mama wa Ragafire. Naye nga mu kuzimu wa ssente waaliwo abantu abo abaali balaba. Kati abantu abo be baakola amawulire ago. So saali mpata netikira bwereere nze tegeera bulungi kale mpejjeza mpoyeza woyeza omuntu n'okuwooyawoya omuntu ku kintu kye simanye era ekitaliiwo naye omuntu alemye. Gwoli mu mbeera kino aŋŋamba essaawa zino kufukamira mu ssabo lye kumwetondera. Essaawa zino Hassan ye yakola bingi. Nze agamawulire saagaddangamu mu ddwaliro simanyi ngeri gye gamuyisaamu nga bumanyi obunaayamba omuntu obanga yatuyamba mu butuufu bwakyo nti ffenna nga bwe twali mu mmotoka tekwaliko mulamu yali yeesobola abula abaali mu mmotoka ya Ndugga be batusitula ne batuteeka mu yaabwe tegeera bulungi ne batuyamba nga tuvulubanya omusaayi ffenna tetutegeerekeka. Kintu ekyo kya muwendo nnyo nnyini ddala tegeera bulungi. Kati nze ebize nga bibeerawo n'okutuuka essaawa y'olwaleero waliwo show emu gye twaliko nze ne Hassan Ndugga nze omanyi sikolangako show naye. Kati waliwo show emu gye twaliko ne ba B2C nze yali alina okuddawo then Hassan alyoka addeko abayimbi abalala baddeko. Kati nze nali ndi mu kagaali mu obwo obudde nakeerako nenkeerawo nze ekibijigiri n'aŋŋamba ali sooka olindeko nnyimba y'ennyimba ezi olyoka oyimbeko nze kale naye nga akagaali kannuma olwedde kali ka kyuma ne mulinda muzeeyi n'ava ku stage. Kati muzeeyi yali ava ku stage Hassan yava eri omulundi gumu n'asikako muzeeyi microphone ng'avaayo bwati ku stage n'agirinnya. Gwe wali addako? Muzeeyi yali adda ku stage olwedde nga ndi mu kagaali obulumi bwannumye edda njagala genda kwebaka nakooyeewo dda n'empewo enfuuwa. Jjukira nze kati omubiri gwange gwanafuuwa empewo egukwata mangu. Kati mu budde bw'ekiro ate empewo yenkwatira ddala mangu nnyo ne mba nga nkankana. Kati nawulira bubi ekintu ekyo Hassan kye yakola. Ne ŋŋamba abantu bano abaali bansitula ne mbagamba musitule muteeka ku stage. Ne bansitula ne banteeka ku stage nempanika omukono bwe nti nempuubira abantu ne bakuba enduulu nensitula n'ogwokubiri nempuuba abantu ne bakuba enduulu nga nnyingi. Hassan ne yeekyanga yatandikira awo n'agamba nabayamba mu ddwaliro sagala kumanyira nze nja kukuloga simanya biki kale nayogera bingi awo. Enkaira abayimbi bitwali nabaawo nga bangi bonna ne bagamba nange Hassan kye yakoze tekyadde kya buntu buli omu kale ng'ayogera nga bw'ayogera
naye beera bo n'abantu beera ne bateekayo simanya nze namusosonkereza gwe wamusosonkera ku event naye nga nze saalinako wadde obuzibu wadde n'akamu ze nali byange kati nze awo wewalinga ewali obuzibuzibu wava kalumanywera yenna just eri emabega byalingayo naye kati wano awo ne bateekayo ebyo ebigambogambo mbw alimpa yayombye n'enduga simanya biki naye nga era nze saayombako naye biri awo ate yali ayagala kunkuba ate nga ndina mu kagaali kale simanyi buzibu bwe nange ebyaddala nga kusanze ku kivule kati simanyi obuzibu bwe nange bo sibumanyiddeeko ddala sibumanyi kati nze nga nze saawa zino yagambye nti ayagala ngende mwetondere mu Saboli nze okunyamba nkyagala nnyo era kyanyumira nnyo era kyanyamba nnyo n'okubeera saawa zino nga njogera naye saawa zino nabadde kumpi nkyayiddwa abantu olw'ebigambo ebizenga bitambula nti alimpa yavuma maama we alimpa takolagana ne maama we kale ebigambo ebyo ne tugezaako kubisangulawo mu ngeri emu oba endala yes era awo wennyini we mbadde nzira alimpa ebigambo byayitiranga ddala nnyo nga bw'otakolagana na maama wo ensonga zino zaava ku kyokubanga tokolagana na maama wo akuzaala ensonga ezo buli omu yazitafutanga nga bw'ayagala naye nga buli omu kyeyali asinga okumanya nti alimpa abamu nga bagamba alimpa yavumye maama we alimpa yagobye maama we mu ddwaliro alimpa yakyankalanye ne maama we naye nga tewali asobola kumanya nsonga ki era obudde obwo nali saagala jjoogerako kubanga era obwo obudde yali ensonga lwaki saagyogerangako ensonga eyankyakalanya ne maama wange yali mukazi gwe nakeera ku makya nenjagala nga tetunagendawo kati nnyo maama ye maama akuzaalira ddala oyo yenze first born we yatuzaala abaana 5 mutaata omu ne maama omu yes era ndi omulenzi omu kale tunnyonnyole waviira kalumanywera ne maama kalumanywera mu bufunze maama teyasiima mu mukyala wange tofunza tutandikire wali mwali mu ddwaliro ne maama n'omukyala yes ne bwe twali tetunnabagenda mu ddwaliro waliwo obubeerabeera awo ngolwani abukola obubeera nga buli era awo makati ga maama n'omukyala waliwo embeera eri awo etategeerekeka mwalimu abantu abamu ng'era boogera nga bagamba nti nze mpanyo ssente wabuwa omukazi simanya biki biki kati maama ng'ekyo kimunyiizaamu mpola mpola kati naye nga era tasobola kumanya kituufu nga tambuuza kati naye awo ne munenyamu okuba nga yalinga awuliriza bali ntegeera bulungi kati nti awo waavaawo obuzibu bw'amaanyi okujja okutuuka wano okugwa kwa accident kati okugwa wano kwa accident awo wonna twali tukyakolagana bulungi kati wetwatuuka mu accident ne baba nga bali wamu maama n'omukyala nga accident enatuuka maama wali wamusisinkanyako ku muwala ono omuwala oyo sitole yange naye mpanvu namwagala alina emyaka 14 nemubba nemutwala ewaffe nga sinnakuba hit obulamu bwabinga nemutwala ewaffe bazadde be ne batunoonya ne bamukima nemwesonyiwa okumala ebbanga lya mwaka 1 n'ekitundu bwe nakuba hit nemunoonya n'omunoonya n'omuzza kitegeeza nali mwagala kati mama wange wate weyandaga nti ate tamwagadde wali mukali akaseera akasooka yamwagala kati ate wano mbuno obudde ne bandaga nti tebakwataganye kati nze ekintu ekyo ekyobutakwatagana maama n'oli nze nali mu bonna mubo obudde nze nali mulwadde mubo obudde nga neetaaga omuntu w'okunnaaza owulira n'okunzijanjaba mu mbeera yonna nali ninawo bamaama bange 2 ne mukyala wange oyo omu naye nga maama wange aŋŋamba ngobe mukyala wange oyo mu ddwaliro olwaki ngaakuwa nsonga ki tewali nsonga ensonga nga teriiwo wabula nga yaŋŋamba mugobe naye nga obudde obwo
omwana oyo yali lubuto ate yali mwana muto yali alina emyaka 18. Kati nga ndaba sisobola mugoba wendi mbu agende andeke wali kati nga ndaba tekisoboka. Kati maama n'agiteekayo nnyo nga ndaga nti oli alina okugenda omuwala oyo. Nemugamba nedda kati wayitawo akabanga mpola mpola. Kati waliwo olunaku lwali lumu ne bamala ne bagiteekayo beekubira amasimu kale nze byali bingi kale ebyantuukatuukako kubanga ze bazadde maama wange yatuuka n'akuba essimu n'agikubira maama wa mukyala wange n'amuyisa bubi nnyo nnyo, n'akubira sezaala wange naye n'amuyisa bubi nnyo nnyo. Olwo abalanga ki maama wo? Singa nze sisobola kumanya wabula nsobola kugamba nti yali tayagadde muntu oli, kye nsobola kugamba nga nze. Omwana ono era yali takiraba muli eri nga tasobola kwewala. Yali akiraba naye yali ayagala nze, yali tayagala maama wange era yali amwewala nga bwe beewala omuntu. Akaseera kaatuuka omuntu oyo maama neŋŋaana neŋŋamba mukyala wange wano tavaawo, maama gwaba agenda ewaka gwabaddayo era nenkwata ssente nenzimuweereza naddayo. Kati mu kaseera ako ak'okuddayo yali munyiivu nnyo era nga buli muntu gwakubira essimu amugamba omwana ngobye mu ddwaliro anvumye biki tampuliriza. Kati nga buli muntu asobola okuwulira nga bw'awulidde n'okusalawo nga bw'asazeewo. Wayita akabanga omuntu oyo yanzijanjaba, omuwala oyo yanzijanjaba paka lwe naddamu okutambula era twagenze okwawukana nga ntambula bulungi. Twayawukana mu mwezi gw'omwenda omwaka oguwedde naye awo nabadde ntandise okutambula obulungi ogyeko bino binaddamu okumenyeka ogw'12 ate. Kati omuntu oyo twajjanga tufuna obutakkaanya mpola mpola naye yali yakoowa dda ng'omuntu, yakoowa dda famire yange. Ompuliriza bulungi? Nkuwuliriza. Nga yakoowa dda wadde si nabo baali bamukoowa naye naye ayinza oba nga yali yabakoowa. Kati waliwo ebyajjanga nga tebitambula bulungi n'agamba biri byakolawo ebiti nono nakola bwati noli nakola bwati kakati ate ne bino bikozewo ebiti nedda nkitadde. Nebimutama. Kale byamutama era ne tunzika nga twawukanye. Era ne tutayawukana mu bubi ne twawukana mu bulungi twateesa. Kumala ebbanga nga lya mwezi mulamba nga tuteesa kukwawukana. Mwateesako nakiteesa? Bulungi era ne twawukana bulungi. Ekyo ne tuba nga tukitadde ne tusigaza kuza mwana, omwana ne mumuwa yamulina amukwasaganya nga maama naye nkola kyenteekedde okukola nga taata. Kino kati essaawa zino nawaasa omukyalo omulala era namututte ewaka. Ale tunatuukawo kati nnyo. Kino kyayisa kitya maama wo oluvannyuma lw'okuwulira nti oyawukanye n'omuwala gwe yali tayagala? Kyamusanyusa nnyo 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 nnyo. Era wafunidde n'omuwala omulala? Era kyamusanyusa nnyo nnyo kyekituufu. Omwala tafuna depression kuba kubeereddewo mu accident. Tomwetamya ebintu by'abasajja. Bwe kuba kwetamwa yeetamwa dda ng'ali wange. Kuba kwatemwa yeetamwa dda. Mpozi nga tayiga buyizi. Kuba omuntu ogambye otya? Mpozi nga tayiga buyizi. Kyokka nawe omuterawo embeera nga nawe omwetamiddwa. Nze namuyiwirawo omubiri naye era nange natuuka nenemerera. Oba ayinamuko obuzezezi obulala obwataali? Nze simanyi nnyo nnyo okulonda mize gy'abantu kuba buli muntu alina emize. Kati nze oli yali mukazi wange sisobola keera ku makya negamba bwe yalina mize bwegiti nze gye saalaba.
olwo ng'ofuna omukyalo omulala. Nafuna omukyalo omulala. Omukyalo oyo nali sisuubira mangu ddala nsobola okuddamu nefuna omuntu. Maama ye yamusiima? Sisobola kumanya era tosobola kumanya. Naye namututeera ne tumalayo kumpi wiiki ennamba. Naye nze okusinziira ndaba nga yamusiimye, tomanya mpozzi nga waliwo ebirala ebibaddewo. Naye nze ndaba nga yamusiimye. Kambadde ndaba bafumba bonna nga babikwasaganya bulungi. Nga banyumiza ddala? Yes. Okay, oluvannyuma lw'ebbanga lino lwe wafuna obuvune n'okuba nga ate wali mu ddwaliro akaseera ako konna, wali otutte ebbanga ki okuba nga tolabagana na maama? Teryaliwo ebbanga kubanga nze nagwa gwa mwenda. Ate poloti yeeyo gye wawulidde ayogera nagigula gwa 7. Okay. Ogenze n'oyogera ku ky'okubanga ate ofuna obuvune buli kiseera. Olowooza tewaliwo bintu ng'ebyo bikulondoola mu mbeera ng'emu? Ebirondoola obulamu bibeerawo. Tosobola gamba nti oba tebiriiwo oba weebiri. Naye nze nina okukkiriza okusinga ebyo. Kati ebyo sibiwa budde bwange. Nze ndowooza nnyo okusingawo awo. Ensonga lwaki nze ali eyava eri ku nsi ya sitwiti ey'okusiba olunaku lulamba nga tolidde. Naye mba ng'essaawa y'olwaleero nsobola okuba nga neevuga mu mmotoka wadde engudde ebigo wadde engudde n'engwa naye ng'era nkyasobola. Nze nina okukkiriza okw'enjawulo. Sikkiririza mu bunafu. Nedda. Sikkiririza mu kinafu. Ate era sigamu njagala nnyo eby'amaanyi. Ndi musajja mugumiikiriza asaba n'enninda. Okay, olwabadde awo n'olowooza ku ky'okukyalira maama n'okumwetondera? Maama nagendayo olw'ensonga zino wammanga nti abantu baali tebamanyi kituufu. Kati abantu nga bavuga maama wange supiidi ate nga nange banvuga supiidi. Kati nga abantu tebamanyi kituufu. Kati ne tusalawo tukikole mu mawulire. Naye nga ffe olwedde nali nagendayo dda naye nga yajjayo ddeeni. Ne tusalawo tukiteeke mu mawulire kigwe bwe kityo, mwanjulire n'omukyala kubanga ekyavaako embeera eri yali mukyala. Kati n'okumulaga nti kati nakkiriza bye yali aŋŋamba kubanga nze nalina ensonga zange, nali sizaalangako omwana n'omu. Kati omukyala oyo yali asoose okunzaalira omwana. Kati nali njagala nnyo okulaba omwana gwe nzadde afaanana atya. Tasobola kukkiriza misinga ekyo. Kati omwana namulaba ne mutuma erinnya n'omulabirira ne mulabirira. Kati omwana waali akula. Katuzzeeko chapter endala. Biki ebimu ku ebyo ebyakuwaliriza okugenda okwetondera maama? Nayagadde omulaga nti gwe nafunye mutuufu. Nayagadde omulaga nti nafunye omuntu omulala era mumutwalire ndabe ki. Oba ne kibuuka obadde ofunyeeko keezi wera? Eza. Ku ebyo ebyajja bibaawo ebyali bimunyigiriza? Sikutegedde. Sikitegedde ky'obuuziza. Kyentegeeza kye kino, oba walabye nga mulimuko ebintu ebisusse mu bulamu bwo nga weetaaga maama okuba nga ate akuddiramu mu mbeera emu oba endala? Maama wange bw'ombuuza ekibuuzo bwe kityo obeera omwetaaga. Era oba ojja mulinda omuwulire. Nze sigenda mwogerera. Alina ebyokwogera bingi nnyo. Byonna buli ky'onaagala ojja mubuuza ajja kukuddamu mu butuufu bwakyo. Naye kati nga gwe ekyokusalawo okugenda omwetondera, ki kyennyini kye wali oyagala okuggusa ng'oggyeko ebyokuba nti
wali omulaga omukyala gwe wali omuleetedde? Wali oyagala kuzzaawo bwa sseruganda wakati wo ne maama wo kubanga ate mukolaganira ddala bulungi? Sseruganda bwokka ku makati gange ne maama wange, wabula nali nzaawo bwa sseruganda n'ensi yange eri emabega w'okumanya ekituufu. Kituufu ki? Baali bamanyi bikyamu then kati nensalawo mbamanyise ebituufu. Yes, kati bye baalaba bye bituufu. Ebifaananyi nabiraba lwalinga olutuula lw'ekika, lwalinga olukiiko lw'ekika. Kiki mwamalayo ekika kyonna okubanga ate omukolo guno eno muguweeseza ddala ekitiibwa? So luyita olukiiko lw'ekika oba miitingi y'ekika, naye tekyali bwe kityo. Kyali kiti? Nze ab'ekika kyange balala. Ekitegeeza gye mwagenda maama wo bwe bukojja? Bwali bukojja bwange, si kika kyange. Yes. Naye emikolo gino gyakolebwa kiro, ki ekyali kigenda mu maaso? Emikolo egyo okolebwa ekiro, nze yagikola ekiro. Olwaki? Olw'ensonga y'entambula gye natambulamu okuva e Kampala. Nali nteekeddwa kwasaganya abantu bangi n'ebintu bingi, ensonga lwaki natambula ekiro. Era abantu bangi abannenya, abantu b'okukyala abawaayo obudde bwabwe okujja okutubeererawo n'okuyambako maama wange ku mirimu. Kaalinga ka party, just kaali ka simple party. Tekaaliko bantu bali awo bakika, kuba kojja kwaliko, ndowooza bakojja kwaliko nga babiri. Maama ye yakkiriza okusabako? Then abalala baali bantu ba ku kyalo. Okusaba kwange maama wange yali yakukkiriza dda, wabula yakuddamu mu maaso g'ensi yonna musobole okitegeera. Wabula era amwetaaze ng'oli munnamawulire omunoonyako, essimu ye kweri, mwetegefu okwogera nammwe. Kale nga tumaliriza, kati biki ebimu ku ebyo byozzaako? Kuba kati ndabo zena nkuba mpya, oluyimba lulo zena lupya. Kati oli mweteefuteefu oggumidde okubanga ate okolera ddala ekyo ky'oteekeddwa okuwa bafaani bo. Kuva dda ndi mweteefuteefu, era nga bw'ondaba nti ngwa ne ku accident n'ensigala nga nkyali mulamu. Ebintu biringa bwe nabibala, essala yange gye nasaba yakola. Kati kyenyinza obbagamba bannayuganda wamu ne bafaanizi bange, kuwuliriza buwuliriza alimpa ataddeyo kaki, kubanga ennaku zino ntegese. Ntegese ebinyuma okuwulira era nga biwooma. Bafaani bo baagala okuddamu okulaba alimpa oli eyajjanga ku stage ng'abuukabuuka. Bbanga ki ly'osigaza okubanga ate guno omuggo ogusuula wansi? Nze nga nze saawa zino mbuukabuuka. N'omuggo guno? Mbuukirabuukira ddala, gwe era gw'oba oyagala okukakasa ndi mbuukabuuka. Obuuza babeera kumpi nange nga vibe zaalinnye. Tatuteesateesa. Manyo nyenyamu ali kati nkuba stage namba nga situdde. Gwe gwendayo wane naawenyera bw'oti ate n'okuba stage? Mponyera n'eggumba liri wano lizitonyo nnyo. Liri awo lizimbye liti naye ntambula. Bafaani bo bali abakwaniriza wali mu ntandikwa bo bakyaliwo, faani base eyo ekyaliwo? Nze abange tebafanga. Abange we bali. Era n'eyo ssala nayo nagisaba. Nze nno ssebo najja neetegese n'essala nagisaba. Nze nasaba bafaani bange mbasangewo. Ekyo nakisaba nga nsinzira okuva ku bayimbi abaliwo. Ne ngamba Katonda nange abange njagala babeerewo. Saagala kufeeko n'ogwo. Ne ngamba saagala ngikube nga kuliko afudde ku bataano bange, kubanga nabeera ngamba kakasa nja gikuba. Nja kikola. Eva kuva dda nga ndi muto nga bye mbagamba. Omuzungu ye aliwa? Omuzungu ali Turkey.
Ki yakuleka? Nze siri wettaki, nze ndi Munnayuganda. Nze ndi Munnayuganda, nze Alimpa Ronald, ndi mwana wa wano. Kati omuzungu tumwerabire. Omuzungu, abazungu nkyaleetera ddala bangi, abakazi n'abasajja. Bannayuganda ngenda baleetera bangi, abavubuka bankubira obusimu abo baagala bazaalamu, tugenda baleeta wano tubayiwe nga bigaali. Naye ng'omuzungu ye mukyagenda ddala maaso okuba nga muwuliziganya? Omuzungu twogera talina ttabu. Twogera talina ttabu. Wamulekawo ye yakulekawo? Omuzungu wange ali fiiti, yafuuka sitago ky'oba omanya. Twawulira nti yali muninkiniwo. Oli sita. Bituufu yali muninkiniwo? Omuninkini kyeki? Muntu wo girlfriend? Oli yali mukwano gwange just. Kale Alimpa nga tumaliriza siibula abantu n'obugamba bw'obusembayo. Bannange abatulaba ku mukutu Tindifiles, omukutu ogw'ensi yonna. Bannange ebigambo mbiwulire mbiwe obudde. Olondemu ebinaakunyumira n'ebitaakunyumira, ebinaakusumbuwa omutwe bireke. Nze bwentyo bwenkola. Akuba olumu bangwikiriza ne bansosonkereza ne mpunzika ng'era njogeddemu ng'omuntu. Naye bwe njogedde obubi nsaba munsaasire Bannayuganda bannange. Oyo Yalimpa mumusubiremu birungi byereere omwaka guno. Anti kapeesa nabasuubiza kuba kuba ndongo paka embwalu eryesigamu ennyama. Totukolera ekivulu kya The Return of Alimpa Ronald? Ekivulu ekyo nja kukikola nti buli wamu baŋŋamba nkikolewo naye njagala ekivulu ekyo nga kyamaanyi. Siri nnyo omuntu yeepika ku bintu bye sisobola. Kale nti mmanyi nti kigenda kubeerawo mu budde bwakyo obutuufu. Yes. Anyways, abadde Ronald Alimpa olunaku olwaleero, gwe wenna ayina endowooza osobola okugendera ddala mu maaso n'ogituteerawo mu comment section, tujja kuba ate tugifuna bulambirira. Olunaku olw'eggulo nagendera ddala mu maaso okuba nga ate nkola interview ne Jennifer Fullfigure, abantu ne bantabukira mwattu mu comment section, naye nze ndiwo okuba nga ate nkolera abantu, mpeereza abantu. So omuntu yenna ajja nga atwataakinga mu inbox oba mu comment section, ffe tukola bintu by'abantu, tuliwo okuba nga ate twogera ebyo ebiba biruma abantu. Anyways, okutwaliza wamu tetwagala okuba nga ate tupromotinga that negativity, okuba nga ate mutwataakinga ffe nga ffe nomubeera nga abagamba nti ebintu tubijja ku mitima gyaffe, si bwe guli. N'olw'ensonga eyo ngenda kuba tembasiibulira wano, nkoze ne Lawrence ku kamera. Omukutu Tindifiles gonna akatwenga kugenda ddala mu maaso n'okuba nga ate bwe subscribinga mubeere bulungi, mweraba.